Benefits of eating bananas during pregnancy. Emigaso gy'okuba nga olya amenvu nga oli lubuto. Emigaso gy'okulya amenvu nga oli lubuto. Buuza Omusawo Gerald Massa ye channel yaffe gy'oliko era leero tuli kwogera ku migaso gy'okulya amenvu nga oli lubuto. Emigaso gy'okulya amenvu nga oli lubuto. Ku channel yaffe eno tuli twogera ku nsonga nyingi ezikwatagana ne endwadde ez'abakyala oba twogera ku bikwatagana ne obulamu obw'ekikyala oba women's health era leero tuli kwogera ku emigaso gy'okulya amenvu nga oli lubuto era channel yaffe gy'oliko leero bagiyita Buuza Omusawo Gerald Massa. Oba olina ebibuuzo byonna biteeke mu comments wansi awo, then n'ekirala ekitabu kyaffe weekiri osobola okugenda n'olaba ku link eyo eri mu description n'oba nga osoma ekitabu kyaffe oba nga oli mukyala ng'ate ogezezaako okuba nga ofuna olubuto naye nga bibadde tebina working out amangu ennyo. Nsanyuse nnyo okulaba mukwano gwange era tugenda kwogera ku emigaso gya okulya amenvu ng'ate oli lubuto. Emigaso gy'okulya amenvu ng'oli lubuto. Tovaawo katuyisooke tuyisewo. Webale nnyo mukwano gwange okubanga okyali naffe ku channel yaffe. So omugaso ogusooka gwe gw'okuba nti amenvu galina ekirungo kye bayita folic acid. Ekirungo kino kiyambako nnyo okulaba nga omwana akula obulungi, kiyambako ku enkula ey'omwana eya nervous system oba omwana okuba nga obwongo bwe bukula ne budevelopinga bulungi. Next is amenvu gayambako okuba nga obeera n'omusaayi ogumala oba nga obadde oli mukyala ng'ate oli lubuto naye ng'omusaayi go mutini, then kituufu osobola okufuna eddagala ery'omusaayi naye ate n'amenvu oba ogongeddeko kiyambako nnyo. Amenvu gayambako okuba nga ofuna kye bayita vitamin B6. Vitamin B6 eno nnungi nnyo kuba eyambako okuba nga ekendeeza chances ez'okusesema. So vitamin B6 nnungi nnyo abakyala bonna abali olubuto kyandibadde kirungi n'oba nga olya ku menvu kuba oba ogenda kufuna vitamin B6 eno nnungi nnyo. Next is amenvu, buli lw'olya amenvu ng'oli lubuto ogenda kuba ofuna benefits ng'osobola okulwanyisa ekintu eky'okuba nga tofuluma bulungi. So oba nga oli mukyala ate ng'oli lubuto nga tofuluma bulungi nga ogenda mutooyi naye nga tewali kivaayo, then kyandibadde kirungi n'otandika okulya amenvu kuba gayambako mu constipation n'oba nga ate ofuluma bulungi. Next oba nga oli lubuto ate nga olina obuzibu ne digestion, amenvu malungi nnyo kuba gayambako okuba nga emmere gy'oba olidde etambula bulungi mu lubutolo. Next benefit of bananas oba omugaso omulala ogwa bananas guli nti gayambako n'okuba nga gayimiriza ekintu kye bayita diarrhea, okuddukana kuba galina ekintu kye bayita pectin. Pectin ono mulungi nnyo okuba nga ayambako okuyimiriza okuddukana okwo oba ayambako okuba nga kwegamba okuddukana tekweyongera. Next benefit eya bananas oba omugaso ogwa bananas guli nti bananas oba amenvu gayambako okuba nga obeera ne appetite emala. Ate n'ekirala bananas oba amenvu gaba gasobola okuwa calcium omulungi ennyo okuyambako amagumba go okuba nga gakula bulungi ate n'amagumba g'omwana okuba nga gakula bulungi. Amenvu gajja kuba gakuyambako okubeera ne proteins ezimala kuba gali very rich in proteins. Proteins by'ebintu ebizimba omubiri, so gezaako okulaba nga at least olyako amenvu gajja kuba gayambako mu eyo embeera. Bananas oba amenvu gakendeeza ne nausea and vomiting n'oba nga tosesema nnyo, and then amenvu gayambako okuba nga obeera n'amaanyi mangi, they increase your energy levels. Ate n'ekirala gayambako okuba nga obeera ne carbohydrates mu mubiri go. Sanyuse nnyo mukwano gwange okuba nga obadde naffe ku musomo gwaffe ogwa leero omugaso ogwa bananas oba omugaso gwa menvu, era ku mawenkya video zaffe tuziteekayo buli lunaku era tugezaako okulaba nga tukuwa ebirungi. So buli lwoba nga osubscribinze ojja kuba ofuna video zaffe buli kanaku. Olunaku olulungi, Omukama akuume. Bye bye. Thank you, my friend, for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerald Massa, the health educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.